Kaakati ensonga za awusigalo ono nabadde ndowooza ziwedde. Kumbe tutandika ntandike. Ebintu mulowooza tebitandika ate buto. Tulina nawe twabadde. Muganda wange. Ate kati ekijja si muntu. Awusigalo ono akwata ekkuba agenda ew'omusamize. Agenda okumukola kaaso alyoke yeddiza amaka ga boosi we. Bw'atuuka ew'omusamize, omusamize yamusaba embuzi n'ente. Awusigalo nga talina ssente za bintu ebyo. Oli mukwano gwa boosi we agezaako mupangira olukwesi n'olukwe olweddiza amaka ye yabisasula. Oli ng'amaliridde okukola buli kimu okulemesa obufumbo bwa mukwano gwe abutekemu Awusigalo. Ng'oyinza ogamba ye yabutandika. Omusawo Awusigalo atuukayo bulungi nnyo, bagobawo abantu bonna abaali bazze ne Awusigalo ono n'abantu abalala. Awusigalo asigala mu ssabo n'omusamize bokka babiri nga muli enzikiza. Omusamize n'agamba Awusigalo weeyambulemu kabbulawuzi. Awusigalo n'akejjamu n'amugamba njagala nkukebere ndaba obuzibu obukusumbu obuyinza okukulemesa okuyingira amaka ga boosi wo okutwala bbaawe. Kwegamba njagala nkukebere ndabe buzibu ki obuliwaawo. Awusigalo nga yejjamu kabbulawuzi. Kati omusamize ng'amugamba naye bbulawuzi eno temala, giramu ddala ne sikaati. Awusigalo nga yeeyambula sikaati, omusawo yamugamba. Awusigalo nga yeetema sipeeya ng'aggyamu sikaati ye ng'asigala bukunya. Era bannange nze nsasira abakazi abeeraguza. Abasawo oba omusawo yamukola oba nange simanyi. Newulira okweraguza okuli wano. Imagine nga kikyayagala. Ayagala kweddiza maka ga boosi we. Ayagala kweddiza ssemaka. Amutwale. Azaale omwana omulenzi buli kimu kibe kya Awusigalo. Nabadde ndowooza ebintu bino tubimaze, kumbe tutandika bitandike. Tetulina kale nno we twabadde. Maama nnyabo. Naye okumanya emikwano mizibu. Oyo mukwano gw'ono omukazi eyatwala Awusigalo ku musamize byonna abikkiriza ssebo. N'agamba oyo Awusigalo nze namutwala nga njagala yeddiza amaka. Gobadde ogamba ki? Obadde oteesa otya? Olina ky'ogenda okukola, tolina ky'osobola kukola. Mmwe muwulirize, nammwe mwewulireko, era nammwe abakyayagala aba Awusigalo mu maka agammwe. Mwesibe 3 2 tezimala. Vidiyo yiiyo weewulirireko, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli moto. Nze ndi mukwano gwo tumaze ebbanga mbambi nsaba ombuulira amazima. Bino ebintu mpulira mbikooye, njagala wekibanga ky'amazima n'amazima nago ngategeera ekiveewo. Naamu nsaba kumbuulira ekituufu. Olina bye wakolako ne muwala wange nga nze ngenze ebweru okutwalira abantu bange eddagala. Njagala kumanya mazima y'ensonga lwaki nkubye. Naamutuma wangi naamu gwe mukwano gwange gwe nali neesiga. Naamu bulijjo obeera awo naye ng'ompulirako ennugu. Naamu tumaze emyaka 2 nga ndowooza nti oli mukwano gwange nga gwe kumbe nga wandyamudda. Muwala ono yagamba biki na biki byogere nga kwali alabika tabiwulidde bulungi. Yaŋŋamba yantwala ku musawo omuganda. Aŋŋamba nsobola otwala ago amaka. Wabula naamu nze nvudde ku mikwano, bannange nvudde ku mikwano nga sikakiddwa. Naamu tumaze emyaka 3 nga tuli ba mikwano nga nze manyi ndi wa mukwano naye kumbe nga amaka gange gawulirirako ennugu. Bannange ng'emikwano muli bazibu nnyo. Banaye naamu nga muli bazibu nnyo. Nekwesiga ne wange nojja nekulaga buli omu nga manyi oli mukwano gwange naamu. Bannange
ne mutuuka n'okuzaala omwana omulenzi Namu ng'olina ky'omanyi. Omusawo Omuganda bwe twamala omuwa ebintu bye yali atusabye. Biki bye yali asabye mpozi? Yali atusabye embuzi n'ente. Bwe twamala obbimuwa n'asabako abali munda bafulumemu tusigalemu babiri. Gwe n'omusawo? Era ne Naamu naye yafuluma? Ne Naamu yafuluma. Kati n'aŋŋamba neeyambule. Nesooka neeyambula olugoye ebbulawuzi. Lindako yagamba weeyambule? Ye. Yagamba weeyambule. Lwaki yagamba weeyambule? Muno ayagala kulaba ekizibu kyekindiko. Ng'ayagala okulaba lwaki? Wali olina ekizibu ekikuliko kye wamugamba? Nedda. N'aŋŋamba mbolwa olugoye lwa waggulu terumaya nziggyeko ne sikaati. Kale nyongera okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup bwe tuli okuba nti ate tukutambuza, bwe tuli okuba nti ate gwe wenna akomawo okuva ebweru ng'oyagala okutambula obulungi weekwate CEO Michael Airport Pickup okuba nti ate otambulira ddala bulungi executive. Abatambuddeko nange mukimanyi, customer care weeri, buli kimu kiri gumite oba okitegeera. So enamba nga ey'essimu gy'olaba awo gikooneko ne WhatsApp kweri, wabula kantwala omukisa guno okubatumirako. Nfuna comments nyinyi nga basubscribers bange bagamba ne CEO ina empisa embi totutumirako, tukwagala nnyo. Kakati njagala mbatumireko. Nsookera ddala okutumira eri mwenna ba hustlers, ntegeeza bakadaama abandaba nga musinzira mugana amawanga wammanga. Abali e Saudi Arabia mbagala nnyo nnyini ddala. Abali e Dubai asanti sana, mwebale munonga. Abali e Qatar mugamba mutya bannange, mbatumiddeko nnyo nnyini ddala. Abali e Kuwait ne Jordan mugamba mutya eyo, emirimu mugikwasaganya. Abali e UAE Dubai, ndowooza e UAE bannange mbagala nnyo. Era nentumirako nammwe abali e India, ogamba otya Ruth, ogamba otya nkutumiddeko. Nentumirako ne Kulinda ali awo e Italy, mwena mbatumiddeko eyo. Then n'abalala ne mawanga agamu gesobodde kola ki, gesobodde koonako naye nga mwena mubaako nga mundaba. Mbagala nnyo oba okitegeera. So kakati ndowooza katweyongereyo. Okusookera ddala ngenda kusaasira abantu mwenna abaagala ba Ausigalo. Mu butuufu ngenda basaasira. Nze ba Ausigalo sibalinaako buzibu era nze sibakuba. Abamu mugamba nti ba Ausigalo biki naye nze mumanyirwa ensonga lwaki mbaleetera ebintu bino. Nze mbaleetera ebintu bino kubanga mmwe mutwe. Teri Ausigalo agendako era kumakya ajja emmakaago nga tomunoonyezza. Ate Ausigalo tagenda kukola byeyagala, alina kukola by'oyagala. So mu buli ngeri yonna Ausigalo yatunulirwako ensonga. Abakazi mwegumbulidde nnyo omuze gw'obutaagala kukola mirimu. Temwagala kukola mirimu gyammwe, mwagala kukola bye mukola ki? Mwagala kukola bye mwagala. Oba okitegeera ekintu ekyo. Naye singa abakazi mufaayo okuba nti kale sigana omuntu bw'ofunamuko ku ssente, oba olina munnange okukola ki? Oba olina okuba nti ofuna omuntu anaakuyambako ku mirimu. Naye ate abakazi mukisussa. Kwegamba ekintu kino ate mmwe muggira ne mukikuba ne muyita we mwandikomye. Bawusigalo ne banga be bakwasaganya kumpi buli kimu mu maka gammwe. So nga ate mwandibadde mubayamba, babayambako naye nga nammwe mulina ebintu ebimu bimukola ki? Bimubayambako. Bawusigalo b'ennaku zino beeraguza. Bannange abaana beeraguza. Okimanyi nti omwana abeera muto myaka 22, 18, 20 nga obusawo bwalina gwe boosi we togenda nkona mu ssabo. Abamu ku mmwe abandaba temugenda nkona, temumanyi na ssabo we lifaanana. Oba okitegeera. Naye Bawusigalo bando badage beeraguza. Kati wuliriza ono. Bawusigalo abasinga obungi bagenda okujja mu maka gammwe nga balina ebigendererwa.
munansonyiwa olw'akawewo akayitamu era nti video nagikoledde outdoor. So bugundi buno akawewo akayitamu mugume kati tuli ku nature mbagamba bawusigalo bano abamu bajja nga balina ebigendererwa era ojje weegendereze bawusigalo bano abasinga obungi bwe bajja ne batuuka mu maka ga babboosi baabwe baba n'emize emirala. Teweewuunya okuleeta omukozi ewaka natandika okweyambulira abaana bo. Teweewuunya okuleeta omukozi ewaka natandika okunajja n'eddogo. Noleta omukozi ewaka tannamalayo wiiki emu nga mubbi. Ebintu ebyo temubyewuunya oba okitegeera. Mulina okwewuunya ebintu bwe bityo. Bawusigalo bano anyway tosobola kubagoba. Bawusigalo sigamba nti mubeegobeko mubatte biki kubanga munnange omuntu bw'okola ssente oba tokyasobola kwekolera mirimu gyo ate oba olina okufuna omuntu asobola okukola ki asobola okujja kukolera kati ate omuntu oyo nga ye awusigalo. Naye mulina okwebeereramu bantu mmwe naddala abakazi mwe abasinga olujanja mwe abasinga gude katunuulira omwana n'ebintu byayogera. Naye ate ebyo byonna nga biri awo mwesonyiwe emikwano. Bantu mmwe mbabuulira mwesonyiwe emikwano oba okitegeera. Emikwano gye gimu be bamu ku bantu abalemesezza obufumbo bwammwe okutambula obulungi. Be bamu ku bantu abalemesezza bizinesi zammwe okukulaakulana. Emikwano be bamu ku bantu abamazeeko emirembe n'abazizza emabega. Oba okitegeera. Mwesonyiwe emikwano. Nze nteesa wandibadde ofuula omuntu gw'oswa naye mu buliri nga mukwano gwasinga. Omuntu gw'oswa naye mu buliri mufuule mukwano gwakola ki? Mukwano gwasinga. Lwaki ogwoza mu best friend wange n'omuleta mu makaago amanyi bw'osula amanyi bw'olya bw'onywa lw'oyombye n'ebbaawo bw'okoze biki lwe mukoze kino ssente ebbaawo lwakulekedde entono. Mubeeko ne mukoma olumu nga mushayalinga ebyama byammwe. Nze mbabuulira mubeeko we mukoma nga mushayalinga ebyama byammwe. Ago go ge mazima ate agakola ki? Agakaawa. Abantu abamu mikwano gyammwe egimu tegibaagaliza kuba bulungi. Muli bulungi mikwano gyammwe giri bubi. Bawulira obusungu bawulira bubi bawulira ennugu. Ne talina ngeri gy'ayinza kugamba nti akuwulirako ennugu oba akuwulirako bubi. Ng'ayina tandika kukola bintu ebimu ku bintu ebikulemesa kukuloga. Kati bawusigalo bano bebakozesa okubakkakkanya. Noleta awusigala ewaka n'engeri bamutekamu ebigambo. Oba okitegeera ekintu ekyo. So mweddeko nze mbabuulira. Nze mbakola ki? Nze mbabuulira ekyo mulina okukimanya. Ekyo mulina okukimanya nti emikwano egisinga obungi tegyetaagisa mu bulamu bwammwe. Tegyetaagisa. Kale bw'oba ng'olina omuntu nga mukwano gwo owuliriza baako ne bwakukoma. Waliwo talina kushayalinga ate kumugamba nga ajja kukozesa ebintu ebyo okunafuya. Nga ajja kukozesa ebintu ebyo okukola ki? Okunafuya. Okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. Ensonga za awusigalo ono baganda bange zitandika butandisi. Nize kyenjagala okulaba njagala ndabe ku Semaka. Njagala ndabe ku reaction ya Semaka ono. Semaka ono ayogera ki ku nsonga za awusigalo ono. Kubanga kati tukimanyi nti omwana wa Semaka ali ludda wa. Madamu tugenda notandika okubanja Semaka otubuulire Semaka gyali. Otubuulire Semaka gyali. Twagala kubuulira ku sayidi ye. Muyiseemuko naye ku ggaali. Omwana muyina baddage. Kale ensonga za awusigalo kati nno tweyongeddeyo.
bitandika kati butandisi. Beerako. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Video njikoledde outdoor nina wano wentuddeko wempulira kawewowewo. Yeah man. Baddage. Kale mubeere bulungi mweraba. Peace and love.